obadde okimanyi nti Fiye akankana enjaga yamugyeko naye agenda kujoininga rehab. Amanyi ndobo zimpita ntambi jimuzo tukwaniriza ku mutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda Mukamoli. Mubadde okimanyi waffe twakoze research ne tukuleetera biki ebitambula ku kapa ez'enjawulo naye ng'olunaku lwaleero tukuleetedde mwana muwala gwe bayita Fiye Mutoni. Fiye Mutoni ye girlfriend wa MC Cuts officially ensi gwemanyi era nga bareconcilinga bali bonna. Tubadde twagala kukuleetera biki bye tomanyi ebifa ku bulamu bwa Fiye Mutoni. Fiye nabwe kityo obulamu bwe bwakusonderera ate nga yeetaaga ssaala za prayer zammwe. Bye bino ebifa ewa Fiye ddi bwe yatandika okunywa enjaga, bani abamugiriza okunywa enjaga n'enjaga kiki kyemutuusizzaako apparently twogerera. Fiye Mutoni yali muwala wa chachi nga asabira ewa Pastor Kayanja era yali ayimba mu chachi eyo gye bayita Miracle Center Lubaga. Of course mu kuba nti atwala oba agezaako okuba nti atumbula ekitone kye mu chachi as a gospel singer. MC Cuts we yamulabira ebiseera ebyo nno MC Cuts naye yali nga alina activation zakola mu church. Of course yali influencer n'atandika okuba nti agamba omukyalo ono nti we can do something together. Cuts yakwata Fiye n'amutwala mu studio. It was around 2012 n'atandika okuba nti recording ennyimba z'ensi era ne bwe kityo ennyimba z'ensi zaaliwo nnyingi nnyo. Yatandika oluyimba lwali lwa reggae baluyita I Need You. Oluyimba luno lwatambuza Fiye mu bantu ab'enjawulo bwe yasangira ne muganda wa Chameleon gwe bayita Emerton Mayanja oba AK47. AK47 ebiseera ebyo byali w'amaanyi nga zonna zikubye zi champion nezisigaddeyo ng'ate alina abavubuka batambula nabo. By that time yali atambula ne Young Mulo nga ye supplier. Bagenda ku studio ye Kitintale ewa producer bamuyita Potion Sound Factory. Fiye n'atandika okuba nti akwata mu kye bayita enjaga. Enjaga gy'asookerako bagiyita ncwiri. Eyo enjaga bagiteekamu amafuta ne bagimixingamu okuba nti omuntu emukuba bulungi. Eri addictive nnyo era buli muntu aginywako agimanyi nti bw'obanga oginywedde ssaawa zino oyisaawo eddakiika 3 n'obanga oginywa. Nabwe kityo omwana muwala eyo enjaga gy'atandikirako. Tuba tukyali awo n'agwa mu kiwundo. Kiwundo eya Vamposkilia oba Vampino. Omukulu Vampino oyo. Vampino baali bagenda kukola oluyimba remix yaabwe. Vampino n'atandika okumikirizaawo engeri gye bawundamu enjaye. Ate nga mu group eno we yamitingira Vampino we yamitingira n'omuwala omulala bamuyita Pretty Grow. Pretty Grow Vampino kogata ne chali awe yali omulala munene ne bamuyita Big. Abali mu music ennyo mu chali oyo yayimba reggae yeyita Sloban. Naye we Kitintale Fiye ajoininga Chewondo atandika okubeera kati amu introduces ku bantu ab'enjawulo. Vampino yayigiriza omwana ono kye bayita okuwunda enjaye oba okugeesibira amasada. Bw'atyo n'atandika okuba nga aganywa mpola mpola n'agiyiga. Ate in that period ng'amaze ogiyiga n'ajoininga radio and Weasel. Ffenna tukimanyi nti radio was a drug addict at the same time a drug dealer. Yali nga munywa njaye ng'era okufuuka mukwano gwe nnyo olina kubanga naawe omuti ogukubamu. 2014 bakola oluyimba. 2014-2015 batandika okubeera so close. Radio n'asembeza nnyo Fiye n'ategeera Moses Radio. Awo nno ebyavaamu tebyali byangu nti Fiye n'atandika okupira radio amasimu buli wamusanga ng'ayagala kufuuwa ku njaye. Radio yayigiza Fiye enjaye okuva we bagirima.
we bagisuubira we bagigula nya ebisigaddewo olwo n'atambula anywako mpola addirira. So mu 2016 mwana muwala gwe bayita Fiye n'addamu okwatagana ne muwala bamuyita Pretty Grow, era awo wosangira bayaaya abalala Cats be atandise okukola nabo and music Pretty Grow waliwo omuyaaya omulala bamuyita Rizla n'abasigaddewo studio era Sound Factory portion ne baddamu okunywa enjayi. Olubundo luno byonna bino Cats tabyagala era nga Fiye yali abikola mu bobba ne banywa enjayi nga Fiye ali fine nga talina buzibu bwonna ng'enjayi agisobola. Gwali mwaka gwa 2017 nga gugwako tuyingira 18 weyagwira ku muvuka bamuyita Azizi nno omuvuka oyo mu Kyotala abamu bamuyita mu Somali, abalala bamuyita Eritrean, abalala bamuyita Ethiopian. Azizi yayigiriza Fiye enjagala n'amujja n'amugamba nti enjaga y'okusmokinga eyinza okulwaza amawuggwe mbi nnyo. Awo nno Fiye n'agamba nti njagala onjigirizeko ekika ekirala. Ekika ekirala kye bamuyigiriza gye bayita cocaine abasinga abamanyi ku byenjaye n'enjaga. Cocaine eno banuusanuuse okwata ebeera nga mboolaba obuwunga anti ogikwata n'ogisaanuusa n'oteeka wano bwoti n'osika ng'abasika amafuta. Ekuba tekuwa option nti enjayi eyo mu ddakiika emu n'ekitondo oba afunyidda heights zo, enjayi eyo ekulalula netandika okuyingira mu mubiri netandika okujjako mpola. Era eyo enjayi yaleetera Fiye okuba nti afuuka addictive kuba nayo eri so addictive anti ekuyingira mu mubiri netandika okuba nti ekotira cells zo eza appetite z'okulya ng'olowooza yennyini eyo. Era wetwogerera Fiye ali addictive ku cocaine. Fiye nno twakitegeddeko nti yatandise akankanirira era tali fine. Fiye baawe bakamutwala ku rehabilitation ebutabika era nga wetwogerera ne Fiye ali mu kkwata lyekkubo lyemu nti Fiye takyasobola kubeerawo nga tayambadde bejaketi nga bulaba Pretty Grow bwe yali, era nga Fiye yeetaaga saala zammwe. Fiye yeetaaga rehab era nga abali mu kukwata ku MC Cats. Olumala MC Cats Fiye yaddako. Bino n'ebirala byoba olinda mu episode yaffe eddako. Nsigadde Ntambi Jimuzo. Follow us on Facebook and don't forget to subscribe on this channel. Bye bye for now.